tunatereza mpola mpola ezattwa tuzikuba ddi ez'omuyiika tuzikuba ddi enkula y'omutwe ejja okutuwensanirira abaana ba taata eka bajja okutubuuzaako okusinza ku mudigido gw'oluyimba tumanya nti awo zattwa nga tuzikuba nga zigenderako taata waka alina kyayogedde kitusanyusizza nga tugatta ez'omuyiika okumwebaza n'akalulu batuleetedde atusanyusaamu amaliriza okutusanyusa nga tumuwebaze n'ez'omuyiika n'akalulu essanyu eririmu n'okukuba mu ngalo bassebo ne bannyabo tuliraga okuva omukolo lwe gunaatandika okutuuka lwe gunaggwa naye ate mu bitundu bino bisatu bisukke ekisooka nga tukyali wabweru w'ekidaala munnaffe atwegattako era nga tuyindiridde okutuyingiza mu nju awo tusanyuke obe nga lwe tuzikuba ne zaabika zikole ki zaabike ekitundu ekyokubiri senga waanaayawulira munnaffe lule gwe tuwerekeddeko mu bangi awo tukube engalo oba zaabika zikole ki ekitundu ekyokusatu senga waanaaleetera munnaffe ejjaki gwe tugenza okufumbira engalo tujja kuzikuba tulage nti ddala tusanyukidde omukolo era si gwe gutulimu naye ffe tugulimu embeera etambule ku lw'enteekateeka ennungi obwenkanidde awo bino bye bitukwatako ffenna ebirala ebibakwatako ng'abantu bassebo ne bannyabo mbasaba nga tuyingira ekidaala omulundi ogusooka ku lw'enteekateeka eno ennungi okugendako ekyokuna omutwalo naddala omusali nga gusipulikika n'ogwennono bwe gubaawo tuyingira nabyo ekidaala omulundi ogusooka tusobole okulaba nga tutambuza omukolo guno olw'enteekateeka ennungi nja kubasaba ng'ogyeko okulaga essanyu omukolo tugubeereko okuva lwe gutandika okutuuka lwe guggwa vidiyo yaffe eveeyo bulungi olw'enteekateeka baganda bange bantegezezaako nti weetuli wano bangi abalina social media platform nja kubasaba olw'embeera y'ebyokwerinda nga bwe tugenda okuba bwe tuba tukwata obutambi bwaffe obwo tetukwata live mubukwate mubutereke mu ssimu oluvannyuma munaabuteekayo ku ssanyu mulabe nga bwe munaasanyuka omu ku basosolooti bwe tuli nabo wano okusaba n'obuwombeefu bw'essaala oba bakama baffe ku mwennaani agenda okutuwa mmwe era mmwe mumanyi Olinya lya Patiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Ekitiibwa kibeere kya Patiri n'eky'Omwana n'eky'Omwoyo Omutuukirivu. Nga bwe kyali olubereberye n'akaana ne bulijjo emirembe n'emirembe. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza ekirabo eky'olunaku luno lw'otutuusizzaako olw'okeesezza obulungi. Tukwebaza olw'obulamu bwaffe bw'olabiridde okutuuka kampegaano. Tukwebaza olw'enngendo ze tutindizze ezitutuusizza wano. Mukama tukuŋŋaanye okuwerekera ku munnaffe Lule. Nsanyuse nnyo okubanga n'amawulire wemuli naye tuli wano olwa muganda waffe mukwano gwaffe Lule Lafayiri nga ali wano agenda kwanjula mwana munne naffe tumuwerekeddeko nga mukwano gye ng'abaganda be era abako ab'enkizo ng'abako ab'enkizo era ndowooza mulaba twambadde miliyoni 8 olambadde sente meka wano kati wano enkooti yabukadde busatu kooti kati kano kabayita batya kano akakooti ak'omuntu kabayita batya akakooti sikamanyi naye nga kamuni mukabi kakati kano akakooti kabukadde bubiri eno ekanzu yabukadde butaano eno gago gyenyambadde yabukaddewo oli mu sente meka kati nze nga wendi wano wenyimiridde nga obulamu bwange ndi mu bukadde bisatu najini mukola teyagulidde ebyambalo kati tetubitegeera tewasonda ate nebagulira n'engoyi kino bannayuganda bonna sumuro kigudde nga tokiraba kibigalwiteziraba yaguze benzi kakati baganda bange nga wetuli wano kato bunga waali musajja abadde mu Amerika era gyabadde abeera wadde saasonze ssente naye era kuwaayo ekirabo ente gye nali nina okuwaayo eri mu lukoolejja eri mu kkuba ejja ate omusajja nali mukola teyagulidde n'engoye kato yamugulidde ekooti Lule yagulidde engoye kato bunga yataddemu ssente ono yataddemu ssente ogezaako okuwakanya biriwo
ebituufu byewakanya kale kifulega naye nga tonyumye Kapere anyumye wagana sinyumye omuntu alinga ekyokulya kye batadde ku mmeeza olinga kakulya yaddala olinga kakulya alinga kakulya ke batadde ku mmeeza kakati essaawa zino nga we tuwerekeddeko muganda waffe Erule kati nze okwandula okwange mala kuzimba bwekuttako bwe mala okuzimba nezimba amaka enyumba etuuseewa kati mukyala nga tumuzimbidde maka segeera so okwandula sawa yona kujja era namumugera enyumba etuuseewa enyumba eri kolo plate omukulu kato ali awo ekifaana yaliriddawabiwemu ekifaanakatulina bebridge ogenda tuwemu kafoto baaba ate njagalayo mubadde mutya kapo manya bino kyabiri ate nga bivamu okuze bimanyi Kapere mu bintu by'okubeerayo nikukwasibwa Kapere okubuuza waliwo eno ekitalinya ddala Kapere bekato okibaita oli mu kifo kikyamu era eno kaadi ebageyange Kapere ono tuze naye era tuze mummotoka yemu talina mutawaana kuba ebisinga ebinkolako nze emikwasa kati Azizi akola siriiwo naye wemba nga wendi ate Azizi alina okwewumuzaako wenga akwasaganya Kapere muzze kumukola because kadi gyemuyiwa kadi ya launch kati mugwene Kapere alina kubeera nimulondo mpala na buwala ntibabalanga emmere Azizi ompala na olugundo nimulodi ompala na buwala ntibabalanga emmere omanye emyaka ebiri gye mbadde mpulire nga sijja kunyama ekyewulisa yino eraga introduction launch ate Mr. Lule usigeza ate nebajeti gwagenda byonna byebimukola ku bajeti weyamaki ogulaki ente nagyeyama eri mu lukoolejja eri natuuka nga buyise egenda tuuka nga buyise naye ejja kubeera egenda tuuka era tugimukwasa kikyalo munange tunakolaki bino bintu byabadde bya kadi nga buliko ekyenkumu nga serebwaffe tebamugana oyingira tebasobola oyo wali kateokuuma waali nimulodi agambye katebunga ne Kapere bali mufo kikyamu kubanga dije nimulodi oyo nimulodi oyo simanyi kyambala kubanga tata aliko bayayenda emikolo ejjange ate taata akusabye njakuba nti babulira mu maaso awo ngenda kwandula ebyasigala kubanga mukyala wange maze naye emyaka gyonna nina omwanjula mu mateeka buli kimu mulina okumperekera amaze n'emyaka emeka osegera myaka 8 mulina abaana bameka aye mwana omutabisaayo abaana mulina bameka Kapere abaana mulina bameka nze mukyala wange mugubya ddala si kyangu nnyo kusanga muwala mu kibuga muno n'akuzaalira abaana 3 nga babo mukazi omu tekiriiyo kubanga abakyala babeera ennaku ewaka nnaku 3 myezi 2 nnaku myezi 4 kwakatakulya ng'oweddemu sene ng'abuleka naye nze mukyala wange ayimiriddewo okuva mu bwavu mu byonna
nanzalira abaana yamwebaza era nenebaza ne taata w'omuwala eyavaayo nampa omwana we. Si kyangu muzadde kuwa mwana osegera, si kyangu, naye nze nerakola ki, era kwanjula mwena mbayise.